byakigwamu. Twakola akabondo kaffe akalimu Lukwago, akalimu Simuju, akalimu Mbidde, akalimu Segona, akalimu Mbuga, akalimu Mwanga Kivumbi, akalimu yakamenyemenyawo. Guno nabadde abajjamu nga bwavaamu ono Abedi bwani. Kati wamala okamenya mbu nga tulaba abateesa ba Buganda tebaali tebatuukiridde mbu abaaliwo ebiseera ebyo ate nga be babameta Bakeni Lukyamizoro ate be bamatibwe babameta olwo waaliwo Basuseni Kyanje, waliwo Kuseni Kyanje, waliwo Keni Kyamuzi, waliwo mbu abo baabalaba nga tebatuukiridde nga baswaza Obuganda kale ne basalawo bajje byakigwamu. nakugamba bwe tuba tuli wano ebintu byayogera by'ekigwagwa ye ng'omuntu singa n'ebyayogera byakigwagwa. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a Thursday. Yes, Thursday tuba n'akantu wano tukakola mpola nga wetutambula naye nga njagala kukugamba gwayagala emmotoka nga toneyajula kasooke tuseewo bano then omale bweyanjula obuuza wakati olunaku olwaleero tulinamu akabira oza buli wiiki kalina okujjukiramuko abaana abamu babatadde abaana abamu beetonze tulinamu omu ku bakungu yaleese ebitabo naga tayagala bamuleetere bantu bakibogwe banasoma dibiri ebitabo nebikuwa ku mmeeza wabirabye nga babirina ku TV muwavuuti wabirabye ebyo. Tulinamu omukulu alina gye yabadde eyo ow'ebitaano nannyonnyola ebitaano engeri gye yabikolaki wamulabye. Tulinamu omukulu Eddie Kenzo agamba ekyamugana okwegatta ku gundi yali talina kifo wakiraba wagenda kwegatta. Is it because ali incompetent oba era yagala abakulembera? So awo tugenda okubeera onyinyonnyole ensonga no RDC wamulabye yabali agamba okutunga tugenda kubeerawo wano gundi yennyini mukama naavayo namugamba genda olunemba atava mu ofisi byabakama. Yes, tulabako nga diversion zisusse genda erinako n'omukyalo omu gwendabye abadde ne Bukenya midiya oyo ng'agamba muno mu President Kyagulanyi obeera otya ng'otambulira konvoyi nga toyinaako wakirisana ekidomola obeere ng'ofuka omwo bw'abadde ava mu nsiko okufuka vidiyo oba ogirabye naye tugenda kuba tubimenya mpola yakololo ng'akaaba yoyo era si yo yayimirira mu maaso ga President Museveni amugaba abantu bawapiddye mu babbi nnyo yoyo omukazi mugwagonjo. Okay, tuli ku The Truth Media naye nga ngaabwe olw'emmotoka ennungi kasoba ng'oli mu Uganda bagiyita Sula Motors ogenda wokka n'ofuna emmotoka kutambuza eddembe n'emirembe nga teriiko toli ku stress toli ku panic nti oba n'oba ogifunye ku kibanyampala bajja kusanga bakuyoole nedda. Sula Motors ali legit ekimu akikola nga kasitoma we waba ayayina okubeera. So tuuka mu Makindye kulungo ya Salama Road ka junction yako kati oyita mu Isingo beno wagolo kalenda oyita mu ngadda ku Entebbe Road ojja kulaba amafuta bagaita Africa Oil then opposite Sula Motor wali. Ate oba onoonya ekikoko enkoko zino ezikuba sama mu byuma ng'oli mu Makindye oli Luwafu oli Buziga oli ku Salama Road oli ku Entebbe Road bamuyita TK Chicken omumanyi TK Chicken bwe kasita otuuka e Makindye awo nga wali Pakalast opposite wa Pakalast ojja kiraba TK Chicken nene nnyo eri awo munywanyi wange oyo baabi muwagire enkoko ezo omanyi ffe tubamugazaako Chicken Kasasiro enkoko erimu emboga nyaanya bikifere erinnya litwamuwa Chicken Kasasiro kati abikola bulungi nnyo ebirungo bibaawo nga biri talatipu n'alinya bulungi nnyo weyanjule omusajja ono atwala abantu ebweru wano ku muganzi wazza Eljami Tours and Travel abantu batwala abantu bweru era oba yagala ng'olina omuntu ayagala okugenda okola mu Bahrain, Qatar and Dubai mujje mugende mufune emirimu muwatanyeeko ku duniya otuuka ku muganzi wazza level 2 we bali Eljami Tours and Travel. Tasemba bagamba nawudde enamba emu alanga oba ku The Truth Media ng'eranga bajja kuwa akasente akati nti kogenda okuteekamu bambi
kutwala era bw'olaba ng'obuzaabuziddwa ewaddembe okunnoonyako ya etugendayo so abantu mwenna abatulaba n'abatuuliza buli mu gy'osinziira balamusizaako nnyo Efrayimu nkulamusizaako nnyo mu USR nenamusaako ku bosi wange Yiga Tamukedde Bruce balamusizaako baganda mamanji wange tumiddeko nnyo e California era kansuubira oli bulungi ne mwami Kakoza batumiddeko nnyo California mukyala Lubbi ne California nkutumiddeko nnyo Rosette Mukiibi kansuubira oli bulungi abantu mwenna abali mu struggle banaye batumiddeko nnyo Airtrain Saloon enesangibwa Kajansi bano basiba enviiri basala era oba yagala oba olina mikolo gyambaga makeup and whatever byonna babikola ya mugende ku Airtrain Saloon ekajansi ku kidde ebeeya ojja musanga ate ogamba nawudde ku Truth Media ng'eranga bajja kutolerako ka discount ojja kafuna akatinitini so bosamini nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi omanyi olwaleero mbadde ndi eyo eriwaffe eyo waggulu awo nga ku officers mess kati ku officers mess awo mbadde nyimiridde okukuba awo omwana akoda nansibeerako nagamba gwe muddwa nokusosokola nga tulina bigambo omukamera ngoba nabiri nemugamba munaye buli kuva mulimu agamba nambuza akatambulidde erinnya lye naye wabboda bulijjola nnyo puroguramu zaffe ababboda mwenna mbatumiddeko nnyo abakola omulimu guno mbatumiddeko nnyo naye ntumira ku bosi wange Fujita Supremacy Launch Fujita nkutumiddeko nyawo ku Supremacy Launch era kansuubire nti oli bulungi nnyo saba Katonda akuwa ekisinga obulungi omwana bino talina buzibu saba Katonda akuwa ekisinga obulungi era sibeeranga ko naye mu close counter naye niye ebimu bye mumanyiko talina buzibu Fujita nkutumiddeko nnyo nyini era Katonda nsaba akuwe ekisinga obulungi 17 tugenda kubeera ku Climax emakindi bagiggulawo nga 17 tugenda kubeera ne Fik Famaica tugenda kubeera ne Vinka awo wetugenda okukeesa endogo wegenda osindogomera badijje abakabi webali bagenda kuba bakikuba bakitutuusaako abayimbi obawulidde n'abayimbi abalala kati abo bali main abalinga abakulembedde egenda kuba eggulwawo ate egenda kubeera pool party kitegedde pool 3 mu kifo kimu ekyo wakitegedde ndi pool zeeyongeddeko ekifo kyagaziye gwe kyoba omanya nti gagenda kuba masavu ekisookera ddala mu bungi okay nambemu ndoza tusookere ku kabira akabira okawuliza weekend nga tuyingira weekend ebintu bingi bitambulira kabira simanyi magezi kyosobola kuba wa ssaawa zino twalabako mudoogo ng'abadde bamukubye bamusoosesa essasi naye tugeze okujja ngempuliddeko bamutadde thank God twoleyagaliza mutukomera mijagulo yafulumye akumba kankejje kade kamutuze yafulumye Kabadiya yagitunuddemu ati n'agamba Kamiiri ne bw'oliba nti gwasigadde ku nsinga gwe babayita batya abakozi b'ekolobera abasingira ddala mu nsi bakatero ng'oguzizza ndaba nze siri kwogerako yalayidde yamugamba yamuyita upcoming kuno legend yakyogedde emirundi ena gwe legend nagumiza mbu yayogeza muto Kabadiya muto bwe yagambye naye manyi ku fangoni eyo abantu b'ensinga obukozi newunya nze bwe mpulira nti gundi akoze kino nkyewunya bwewunya neŋamba ye kisobose kitya
kati abamu ku bantu abo abatini kuliko Ibula Kabadia, kuliko Kelementi, kuliko ne nze mbuni ono Ibrahima Gumba Julio naye nze ne Ibrahima Gumba oyo ali pole nnyo nsimanyi era wakola ekintu neewuunya olaba abasatu abo bengumenye Julio Dasiza Ibula Kabadia ne Kelementi baba balina kye bakoze nga kyafujjo neewuunya nnyo mu mutima. Omanyi lwaki? Abantu abo bali kulu bwebatunuulira. Era nze omwana oyo Ibula Kabadia neewuunya olumu wakolamu effujjo. Kuba mukakkamu to the extent gyesinza kunyega. Ibula Kabadia bayinza okujja ku bbaala n'osangawo fanga. N'afuna waatule bali mu kasonda. Ne batona kumula nti neyebeererawo ng'atudde. N'obuuzabuuza abalala ne Ibula aliwa. Aliwa. Ekiwulira. Kikyengezaako okugamba. Nze kye namulabangamu. Ekituufu kyamaze ne kivaayo. ekyokwetwa Kyekyo kyali ekituufu alinamu ku magezi. abafango ne bawakanya bagambye bafango yagambye ekyo Ngambye Ibula ekyo kyali ekituufu alinamu ku magezi agaddala. ngabadde magezi Yakozesezza amagezi amalungi nnyo ate nga ga kikugu. teyayiye buyinja Talina amayinja ge yayiye. Yabadde alina amayinja ki? y'omu ku top security ba Mafia Boss Bakimuggyeko. Okwetonda kikolwa kya muntu mugezi yekka. Era omuntu yenna atamanya nti yakolayo ensobi ye muntu atasobola kwetonda. Lwakuba twetonde kwetonda okwekigendererwa okukola amakulu. okukwe kwakoze amakulu Kati okwetonda kwa Kabadia kwajjeewo ebigambo byonna kuyinza n'okuba kwakkanyiza akazito ku fangoli. Bw'okulaba nga okuli layitire okwetondwake ne kwakkakkanyiza akazito ne ku fangoli. Nti abaana bano babadde bameshoni nga basongamu enno nti baba banoonya obba kuba babadde babanoonya kyo babiki ebyo bwenna bwe bityo. Bayinza okulaba okwetonda kwa Ibula ne bagamba tugusale. omanyi namba emu nze namitingako kamiliyoni weeks 2 emabega. Omanyi nze abayimbi bonna nze bakyali bange era wensanga omuyimbi oyinza n'okusanga nga emboozi tunyumya luli n'agamba munyumya to that extent. Kamiliyoni tiyali musanyufu ebyaddala tiyali musanyufu era twayo abanjulira ku bye twayogera waliwo DJ Michael, waliwo Ramiti, waliwo Scorpion Shaba, waliwo ne Silva. Nenjogera ne Kamiliyoni najje yasooka kunkuba lwali nemugamba nangamba deals ng'obuze nemugamba naye nange obuzeeko nambuuza naye New York nga sikulamu nedabaawo ng'akubyemu kwesasi owaayo New York saaliyo waliyo naye ebigambo bye yayogera awo nangamba mulenzi ono alabikanga kati bwe nalabeka Kabadia nga yeetonda nenzijukira ebigambo bya Dr. Kankubuuze bwana Dayas. Ibula musajja tuyesula eyiri nankulabi. Ntabo y'abasajja. Ekiwulira. Kkiriza abagaana abaali mu ntabo. Kituufu. Bano abasajja bakusanga bwekka. Bulungi nnyo. Okitegeera. Ng'oli ova na waka. Oli musobola n'okujja mu nju. Ate enkuli teyabajja mu nju. Mudra. Oba yagala kakasa buze ekyatoke wabiswankwa tiyajjayo munene abuga waifulumandeka kati abantu bagamba nitako bagambanga abantu nti Kamiliyoni ene lwe yagende wa Jacob Katayeeva nga wakuba ebyo tebabirako mu kamera nga bagamba byabulimu kati bw'oba oba reference wakuya recent Biswaka yasasema gwe yali ayina. Nze Jacob oyo alimizaako emboozi sijja giddamu n'emboozi yansesa nnyo
Ngajokera omusajja okumala emyezi ebiri nga mulimu byamulibya namugulisa nga Jacob nakola ki Jacob agatombuulira ebyo naye wabaali ewaka omulyami omukulu yosanga munaana amugamba yenze era nze kulaba naye rero nze kulabula loozi nategereza nze kulabula eno woningiyesi yangamba nimukolati alamwalamayini naye ebyo nanga bikyala omusajja tuyesuire nankulabye bwesulie nankulabye n'abayo nadda kufango ese walina abantu okwetonda okusekiwalinga saidiyo kintu kiba kikulu nnyo mu bulamu era kawazidde bulungi ate bw'oba otunuulidde ebintu bino nga bwe bitambula abawangaazi abatiitiizi basobola okuwangaala naye obutiitiizi ki kubanga ngenda babuulira emboozi ya Ibula oba ne Kamiliyoni terina weegatta kufuna kwa Ibula yadde akati terina we mugattako popularity terina kyemugattako emuleetera buleetesi bizibu kakati tolisikinga kino kikuleetera ebizibu naye nga toyina gundi gyokikola ki ffe tuli wano tugamba nti twali bade tubeera ne Uganda ennungi ekituli okola lisikisi ezo ku buli kimu nsonga egyo nti bwe nfuna Uganda empya nenfuna pulezidenti afaayo ku bantu be bintu bingi bwe basala ku sabbuuni nze masigaza sente mu nsawo senga bakendeeza ku mafuta mbansigaza sente mu nsawo era mpulira nnyo abantu nga bagamba pulezidenti ki agenda kuteeka sente mu nsawo nentunuulira ninga abantu bannayo wansi ki ng'olaba abantu balinga abaava abali mirembe zenzisoropaasi omusajja Stone Age jaba Stone Age kubanga lwaki nkugamba ekyo bwe tuba tutunuulidde konteyina ey'engoye tugisasula wano emitwalo 13 ejja ddoola emitwalo konteyina bwe bukadde nga bina 40 feet bwe bukadde nga bina mwameta omusolo Tanzania egisasula emitwalo 2 ejja ddoola emiliyoni 7.5 ekiwulira Kenya egisasula emitwalo 2.2 ejja ddoola emiliyoni nga kota ya sente omukulu ono wa Rwanda konteyina ya 40 feet agisasula mu mukaaga okusasula konteyina ya wano emu kikwetaagisa ng'otadde konteyina 2 e Rwanda n'oteeka 2 e Tanzania n'oteeka 2 e Kenya n'osigazawo n'omutwalo gumu kuba ezo zonna zikola emitwalo 10 n'egyo n'osigazawo n'omutwalo kati omusuubuzi asubula mawanga gali asubula e Rwanda aba alese konteyina 7 asubula e TZ aba alese konteyina 6 kyekimu n'asubula e Kenya aba asasudde konteyina 6 kubayongerako obugezi 10 ezo asubula e TZ asigazawo n'omutwalo gw'okulyamu ogw'okweyagala kutereeza bizinesi kuba yakozesa 12 konteyina 6 neza rent kati senga tuleeta wano omuntu asobola okumanya omulimi w'abasuubuzi naki ye kyakola asala ku musolo bw'asala ku musolo kale ne gudda ku mitwalo 40 engeri gye tuli landlocked ye Rwanda naye eri landlocked ate bw'ogamba mbuno engeri gye tuli landlocked ng'ate ayita ewaffe okugenda ewuwe ng'avudde kale tugambe avudde bw'aba ayitidde Kenya ate nga yakulaga ye gumumeka gumukanaana ate n'otuganda senga konteyina ejja ku mitwalo emeka tusigaza emitwalo 9 emitwalo 9 kiriza ganda oba omusuubuzi baba bakutadde sente mu mpale kati nsomesa bano ababuuza nga buuza gabange ekisiru
president alivawa alikwata sembe zibateeka mu nsawo ebyo ebibuuzo ebyo byakisimu twasembewo buki kakati nagwagula empala badajjukula omusanvu ebezze kwena kiregeza bogenda ogula empale ogula yeena oba abadajjukula omusanvu baba kutadde 3 mu mpale kati abadde agula empale 10 nga mitwalo 7 ogula empale 10 mitwalo ameka ana nosigaza emitwalo 3 aba kutadde ekyo balina okuteeka gavumenti bweteeka abantu sente mu mpale si buno obuhideout si buno webakola ne babawaayo ebisawo ne bagenda eggwanga lyonna etandika okugaba ebisawo bya ssente eggwanga eriba lisembayo obwangu kasitanga state oba abantu abali mu powers ne bakwata ssente mukweka ekisawo govumye bulungi kwata ekisawo gwewemudde bulungi kwata ekisawo wakunamye bulungi kwaka ekisawo kasita kutuuka kakati Yibula walavudde kuli tewali kimugattako mu kuvuma era tewali kimugattako mu kwetonda oba tekimutoolako Yibula akoze ekyamakulu ekisooka ase kiwalinza obulamu bwe ng'omuntu ekyokubiri talina nsonga ya Simba gy'ayimirirako nti ekinvumisa ono kino ekitegeera teri nsonga ya Simba badayihadi babayimbi bamanye boundaries wayireko batya olwaleero bujja n'ovuma abantu olwaleero bujja n'ovuma abantu bw'omala okubavuma n'oggula n'entalo ku balala bw'oggula entalo ku balala olumu abantu oba ne gavumenti nga waliwo ekikolobero ekikoleddwa kati kagereze ng'ekyomwana ono basobola okuyita alien yakola statement oba kamiliyoni oba naye gwe yabaddewo osobola okufuula ejjirikiti kuba nasuula embwa efudde basobola okuprotectinga VIP ne bakiriyalinga the rest oba yagamba protect the VIP, clear the rest. Basobola okikola ki? Okikola mweyo scenario. Okikola mweyo scenario. Naye nga twabadde na nsonga ya Simba lwaki wabadde olina okubeera dayihadi w'omuntu. Tukira ne mukomene ogamba ne osuka ne weerowooza mugamba ye. Kyenabaddeko. Gato kiraba. Nalwaki oli eyo gy'oli saawe. Kakati nga n'abantu betupaalirako betuzungirako bammere nga ofuna kyamisana kulya tuwali kyamakulu kyogenda kujjawo yiso mumanyi yiso wa naye abadde kubo yayibawuza wakamenyo yisa mumanyi yisa kati omulabako ennaku zino zemba naye mulabako era we omusanga wemanyi n'obusobozi mwayoko emakola ki omenye nayo naye yiso oyo wayitanga bukisi kumpi nga tugenderedde n'omukona kubutonyi n'akyuka nga si embwe basikiritono ng'omugereko kulirawo n'akyuka bw'ati nga si embwe bayanga mulo omugere nga wagufunye yisa ali ludaga wali awo kasala yabeera mu mugalage maki ng'effujjo lingi okiwulira naye abantu tebasooka kwebuuza effujjo olikola paka ddi era gwawe ojjawo ki ontegeera era gwawe okola ki ojjawo ki oyina ensonga enkulu ey'essimba gyetukubamu ttooki ne tutunuulira ne tugamba tutajetinze ki nera we tulaga oba oli kuwalaala omukulu womala obikola agenda nakulekawo mukyangala yagende mu bibyo osigale awo abakiriya aba protect the VIP we banajjira batwale the rest otegeera oba ebintu byenjogeera kati bwe tuba tulidayihadi ndiki tandika naawe okwebalira ng'omuntu kituufu ndidayihadi ow'omuyimbi ono naye sina kigendererwa kinene kyensitula
okitegeera nti kati ngenda kubuulira fe abali mu struggle tulina ekiruubirirwa ekinene kye tukutte nti nze njagala okukyusa eggwanga nfune ku misolo emitono nfune eddagala amalwaliro nfune ku masomero g'obwereere n'ebintu ebiringa ebyo ngisejjusa nakwejjusa nze bwe nfuna obulemu nga ndi kulaala eyakogwaire sikyejjusa kuba mmanya gwe muwendo gwe nsasulidde nfuna saavisi ennungi n'okufa nkisuubira okitegeera naye kyekintuukako ku lw'abalala lwa Uganda eki oba gituukamu nga sina kyendadde kati mbaletegete ennene nti waakiri omwana wange aliganyulwa mu kino famire yange bambonyaabonya abakola ki baliganyulwa mu kino oba nettegete ennene nti katukole kino naye omulembe oguliddako bano balikiganyulwamu bwaligenda ekiruddu nga abasawo service gye bagaba ekiruddu gye bagaba ku Nakasero hospital tewabeerawo lwaki omujuzo gwa gubeera Nakasero okitegedde kitegeeza buli kimu service ziba zezimu kiterikigenda kusanga mujuzo mu ssomero erimu kuba service zezimu bwe ndiraba nga service ze bagaba mu masomero ziri iko nti asomera ekitende talina njawulo n'asomedde Buyege talina njawulo n'asomedde Nakawuka nga teri mwana agenda kujja kubulakiako nze nasomera gundi era gwe tojja kujja ogambe nti fe abalubiri abalubiri kyemwogera fe tuli beebudde ekiwulira maanyi kwani kubudde eririisewo essomero lya Kabaka kwana nti bonna bweyagala ogeraageranya liri essomero nze buli sana ninakeranga nindaba ku mutanda kakati abayo lino essomero lya Kabaka nze nakeranga ku majja sana nindaba ku mutanda eryalubiri essomero lya Kabaka naye ate eryabudde baalikola bakabaka kusomeramu kati yasomera muliri omanyi babudoniyani ku nsi babeera batono ebigambo bye biba bitono kati awetegerezi gwe sijje wasomera tebakatiriza nnyo omanyi babudoniyani osobola baloonya mumakindi nga temuli yadde nze manyiiko omu ali awo nga ku bannamasaka era enjogera bbiri nga kunyonyera nti amubudoniyani naaba atandika okwogera okumuwa obulungi amatu agamba omanyi budoniyani waba ayogeranga muwulirizenga azifu topiki zikyukana zawukana kuze kakati embeera eyo bwe tubekola ki bwetambula naye Ibula kyeyakoze amunenya yasinga okuba omulabe wafango omuntu yenna anenya Ibula nti yakoze bubi oyo omulabe wafango nenambe omanyi bano bagiwe omuliro bakukuba wekka ate abamala okukuba wekka fe abaye nebbali netukuteekako emisango gyonna ne banno gye bazizza ne bagamba kiryose wano bakuba gundi yakuba gundi wano yakuba gundi wano yakuba gundi kyobaana bagamba abo abaana Bayibula ne alien namugamba ne mugaka ebe stand tokolanga stand mu kamera nga ku side yo gwekibanda olaba nobati wabawaana yomuye yakwata wana emiggo n'ekiseminti mu bulago nti Ibula Kabali amukutudde obuki mu bulago tobijjukira okiwulira misaki n'atuuka n'obbago oba ku restaurant ntibane mujje ebikiri ku restaurant yange okiwulira kakati kambuuza ekibuuzo omanyi omuntu w'Ennakawuka kizibu mukkiriza nti Ibula Kabali ati yakutula nobati obulago kuba olyakera ina ekiseminti kakati sitanti eyo nga gwe wesiga erinnya actually ngenda kugamba ekigambo kino
Nobert ne bw'aliwolereza Fangoni okumala emyaka 10 nga yakola that thing ne yeteeka ekiguni mu lulu era ali ku lisiti y'abantu alien bwe yali alina. Kakati ne waba sitanti etya saidi yo wasigala ekibi baze naabyeko alien kati ebintu yabiziza ku ddogo yakozese ku bbiri zesaatekudde esooka batume babangobyeko ng'agamba ababutolero na mu neesonyiwe eyo nagirabye nga yali tateekeddwa kwogerera mu kamera olwedi yali amaze okulaga olunaku esaide nti ayinza okuba yadde nga atulaga nti eri alina amateeka gafunye ge bamuwadde okujja mu kamera n'agamba bannaye babaŋŋambye embeesonyiwe esookera ddala olwedi kuba yabadde olwedi amaze okulaga nti eri gy'avudde ebibadde byangu era balina amateeka ge bamuwadde. Eyokubiri n'atubuuza mu constitution y'eggwanga eddogomo eriri nedda kati nabwaloga abamutuufu nalongo yamutute gye balogera nalongo kitoti kuba nalongo yagambye nalongo nawulira agamba nti nno kale nolaba bano abasindise omukazi okujja okumaaso eddagala nga yeebikkiridde mu bizinensi yange eddagala bakyalisindikira abantu oddimaasa sindika jjembe lirireete okyalina mulogo muto wepangapanga ologa waliwo bwe yayogedde erinnya kastojja munonyako si muntu wo kakati mumbeera eyo kati bavudde ku level y'okuba kati bagenze ku malogo ne alien nawuliddeyo wanakuloga of course neera ne lisi n'agimenya bwe twalabidde era balenda kugamba nti olwedde olinayo ku basawo abagenda okuvomola kikeni nze ndiwe nakawuka lwaki adi yafukamira nga yeetonda omwana munnyonnyole olubanga bibi gajja kutukako ate genda babuulira ne pulogulamu zino ze mukola mwewale nnyo okukola pulogulamu nga weetondatonda yogera ebintu ng'olina facts okwetondatonda kikkakkanya brand y'omuntu kyovudde olaba nagambye kabadiya nega talina kyakuuma negwe yeetonda talina kyavaako onjegedde naye omulala yenna oba okola pulogulamu zetukola oba ezifaanako bwezito kakasa nti kyowa abantu kyekyo ekituufu onjegeera kuba abantu abakujjako adiisi naye leero nogamba netonze enkya nogamba munsenyiwe abantu batekugamba yayogera nebituufu kati noba wa solid information bagamba teyetonze ekitegeera kale nno nsaasira naye si mulungi nnyo si mu dakiika 2 naddala ng'olina kyokuuma olina bulanti naye omwana mugambe nti nakawuka kati abe nakawuka tewamunyumiza katikali nze ddogo erinkolako olina okuba ng'olinga aida ng'olijja mu purezensi ya mutonze yennyini ne bakwata ekabudi yakuwerekerako naye teyamutuuza amubeera alina empisa embi ne bakwata ekabudi eri okuwerekerako kakati amaanyi ago g'oyinza ogamba mbuno gakutuddaani nambeemu nze omutonze yantonda yayampa n'obusobozi buno bwonna tekinnetagisa kuteeka yirizi mu kiwato oba kuteeka kati mitwetu kubanga nze nzikiriza nti ali mu nze w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi era nze nkunyumiza ekintu kimu olunaku lumu nali nsoma omuntu ayinza okujulira emboozi eno gye nkugamba
bamuyita Kiwa omwana baabye mutachwanuka Joseph yayina edduuka wangulu ku kwawo eya wholesale naye kati abeera ku mwenda lw'emitiyana bayitawo buloba bulenga wabeera abamanyi Kiwa ali awo musajja mukati mukulukulu musajja mweru omwana oyo nali nsoma naye ng'ate tugenda kusoma mu lunaku lumu ne tusanga ekiwumbo mu Stenseni ekiwumbo olulagala nga mulimu ssente obupapula obw'ebitaano kati obupapula obw'ebitaano wajjukira ssente ezo zaggwawo ndowooza zaggwa nga tetuyingira 12 okubanga bafuna ennusu 98 naye nebisiga nga bikola byombi ennusu n'empapula nga bikola labiwamu emyaka ng'ebiri nga tuyingira 12 naye obupapula obw'ebitaano bonna ng'abajja bayita eri bati endo tutukako nga ndaba mulimu obupapula bubiri obw'ebitaano nengamba Kiwa tuleke zino ssente enjala etulumire ku ssebo kwata mu kiwumbo nenjama nakala nenkunkumulako nemukwata bwenti baka ku baana bannamungodi we nasibira awe nakwata natukanzima muganzi zino ssente enjali ya munnamungodi eddogo lirekerako tawaliwo ddoko kati nze ngenda kubuli okusanga omusawo akola tiwali nsonga lwaki akutuma mu Stenseni onaabirawo mbotekewo ne ssente ebyo biba byakiremya atekawo amanyi otasobola kukola n'okikolerayo nalogana kutuma ekirala omuntu nga bwekakasa amaanyi go bwe gakola tekyetaagisa na kutuma muntu genda mu Stenseni kunaabiramu atuludde oyina amaanyi otegete kyegamba nkolaako kigwe ate lwaki omutuma gundi omutwe gw'omwana eyakazaalibwa ngende kati ebyo ebibuzabuza abantu nagenda sente zino nzikola ki nenzirya siina kyenaba nakati sibangako kantu konna okiwulira kati abantu abasinga obungi batuuka leero noziraba nokola otya nokola nze sina dduguli nkolako kubanga nze Katonda eyantonda wa buyinza nnyo w'amaanyi amaanyi ge talina agamanyi tegageraageranyizibwa talina ntandikwa talina nkomerero bw'aba akyandisewo nga ndi mulamu n'ekiri mu nze kyonna akikola nga kiri special kati simanyi oli agenda okuyonga wali mululuuza simanyi asindikira eddogo wacca dogo terinkolako era nze ngamba wano ndi wannakawuka mukimanyi nti ndi wannakawuka dogo terikola ki erinkolako so chicken lekera okwetondatonda awo tuzitewo chicken waddembe okwetonda yayinza okuba siyenze Katonda ye Katonda kye yamutonda nze yantonda wanjawulo sebade mujeyo mukweto tomanyi waliwo abantu abatondebwa mu ttaka kali yosolo kuva mu bbumba ate n'ofuuka ettaka oli ava mu ggwe waliwo abantu ababumbibwa okuva mu ttaka kati okimanyi waliwo abantu abattanuulu ab'omuliro tanuulu efunya tanuulu waliwo ab'omuliro kakati obutonzi Katonda abukola nga bw'ayagala kyova olaba Dawudi Yosefu teyazaalibwa Katonda ate mbu n'azaala omwana wa Katonda naye nga teyalina bajjajja abaawe anti ngezaako kukulaga nti ebintu Katonda abikyusanga bw'ayagala kale nabeera taata we naye nga teyeegasse ku mukazi kale naye omwana
mubbireko kuba kati amavivi mwe mugenda ogenda mu ddwaliro gayitiridde amavivi ga chicken. Kati olaba ebiseera ebisinga obungi kati kamala kikubuulirako wama amufukamiza nnyo mu buto chicken wali yeesalirawo neero mwadivaizinga nga kitawe tekigaana era waddemba okukola ekintu kyayagala yo alaba nga kyekimuyisaawo kubanga nze abanoonya chicken tebanoonya nze omutegedde kyegamba kituufu nze waliwo bensobola okusanga nga tera n'okuwanika akagalo kansongamu nga bwakansongamu nkakutula okitegeera kati ate ye nga wanaatuuka wali yajja musongamu na kikonde kakati ebyo bisiŋŋana buli omu ayina kati ye mukulu ekimala okwesalyawo byayagala nebyatayagala okitegeera kati oyinza kuddira muntu aweza myaka 2 n'omugaa nti ojja tambuliranga ku kyenjagala kati byonna byasalawo abisalawo nga ye naye nze wembuuza opinioni yange nze naalyagadde ki oba bwe mbeera nze ki kye nandikoze oba kutadde kristo bagenda olwokwa nze teyasaako nti ngamba kati gwe kikeni kati oyinza kanti ngenda logo omusambwa oyinza kanti ngenda logo omusambwa ate ino good life area yagambye bugambi akatengo olwamuteka kulisi yagaa akatengo kakubye mangu katyo nze kati tukamala okukubuulira nze lisiti gyeseetonderako bagita yakuloga eyo teweetonda omanyi zino emboozi zenyumya waliwo abaaziraba nina munywanyi wange Juma ali eyo Mbalala ne Elias n'obuzaifa gye bali bangi emboozi bagiraba twali ekaterera eyo omanye ekaterera bunyalugulu eyo baloko okyamira kyambulaawo nokkirireyo wansi eyo noyiteyo ekaterera eyo mashooro eyo okwata ku kiko kino ekiyita kulekera utoto wagisomako ko mpulira nsomako nsome bwe wagigendako eyi bulungi kuliko famire emu yegivulako ennyanja naabo kukyalo tekuli bantu era tewali akkiriza ogivula ngamba kukyalo tekuli bantu anti ennyanja weyita olabawo ogirengera nti ire ise kwa zana neja neyetolola wali naye yakolanga mapu ya Africa egibayita lekera utoto eri awo mu bunyalukulu eyo waliyo ennyanja nyingi naye kankwe ebyafaayo byennyanja 2 ndyoke ntuukire ku mboozi eri waliwo endala gye twalabanga eri mu kika wansi nga tuyimiridde waggulu waayo omwana n'agamba nti tosobola gikasuka mu jjirya nerigwa mu mazzi etugaa tekisoboka ntugabaka ng'ennyanja ogirabawo wansi kubanga ennyanja zeeri ziba ntonotono oba oziraba n'ogimalayo ate kati ketogenda nko obunyalugulu bwe tuuka ebunyalugulu kati byenkugamba bino ab'e Kasese babiraba ab'e Mbalala ng'oyisizza eishaka Bushenyi babimanyi okiwulira olaba nga oyise kulekera utoto kakati ne weeyongerako mu maaso naye nga tonnatuuka Kyambula sayidi y'ekyengula waliwo ennyanja naye ennyanja zeeri obuyenge bwa Rift Valley oba wali osomeko ku Rift Valley babuyita Greater Lakes buba bwebuti nga bumalayo obulaba okalaba bwe kayisiza buli tebukalira bwezito bwe zibeera kati lutoto yemu ku nnyanja ezisinga obuwanvu ng'ekka wansi bwe bagipima abajja ogipima bagamba obuwanvu tebutegeerekeka nnyo 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 naye kati era buliwo butyo mubisozisozi wansi mu ntobo kakati omwana yatugamba nti ennyanja eyo giraba tosobola kasuka jjinya nebitonya mazzi etera tikisoboka yagamba waliwo akayanja wagumitambukayo nagamba tosobola kasuka jjinya nebitonya mazzi kati nga amazzi ogalabaawo mumuyimire ku kigulumu litugabaka naye ng'ejjinja olikasukawo oti nerigira liti neridda ebbali waayo girigwa bbali
nga tegagwa mu mazzi era oba oyagala anti nzomanyi nambudde nnyo bulira nambudde nnyo ebifuula abantu nti banjawulo kati leke lutoto kuliko famire leke lutoto eyo gyosoma famire emu yekkirizibwa okuva ku nnyanja eyo famire eyo era taliwo famire tagirinyako lwaki kyekimutuukako ndowooza lutoto bwe yagamba ebimutuukako sibimanyi naye ndowooza ababituusibwako baleke bakakasa ebifaananyi emu yevubako mbwe tebagezaako vubayo ate osanze baga nti famire emu yevubako balirwana gengoga nti nze kati ngaeri ey'amayinja mwagezaako kasuka y'amayinja anti yatugamba ekyo experiment yaliwo netugamba tekisoboka kino era nenkakasa nti ennyanja eri tegwamu jjinja nga livudde waggulu waayo lidda bbaki oba erimu kisimanyi kati bwe tutuuka awo ekyambula ne tukirya ekaterera twasubulangayo amatooke olwokuba abantu bayo balogo batukwatanga layini naye abatali balogo nga beyambisa omukisa ogwo nti baki balogo babatya lunaku lumu nga ngula mwana akagaali waliwo twabeeranga katale nga tugeze mu busuku ogula obugaali nga oteeka wali abaana bakupa ensawo z'amatooke ojjamu enkoto enene oteeka wali abaana bamusoma ku bugaali mukataboneka ekaterera awo bakimanyi kubafa abakakolawo fa abatandikawo akatale ako akati munnange mba ndi awo waliwo akavubuka nga kambuza egaali y'emmere oba bagisasula 2 kitundu oba gyali 3 kitundu agiteeka wali bakubeki nga kaŋŋamba tompadde sente wali tokawati nali nkawati nga mugasitula sente nga tomanyi muganzi kuwadde nga ngamba tompadde sente nga mugamba nzikuwadde nga ngamba ojja kuzimba nga muganze nambemu sijja sente nzikuwadde emmere wamma muwagule nga ebyafa byekyalo tobimanyi nga mbimanyi bulungi nga nyina n'ensuku ze nali ntemyemu nanyinizo n'atagendayo nebanga gobala amatooke netebagaweza evaayo tikka okola mistake tovaayo ebyo nanga era nga webalabira nti okoze kituufu kuvaayo ebyo nanga nabiyitamu dda abankanga kanga awo neŋŋamba nayo bankwate sente zimuwe nesaba kitundu era simeebi kusinga wemmere ekibarizwa abantu bene baleko enakutte sente zimuwa neŋŋamba bano bagendagenderanga kakodyo kano nemuga sigenda kuzikuwa nanga temusobola kugenda tesobola tuuka emmotoka nenga kandabeko kwetatuuka waliwo omusajja omukulu awo yajja naŋŋamba gyebaleko nemuga akali nawe gyewa yalina akaduuka awo ekyengulu akali ka restaurant nambuuza kakasa sente zimuwa temuganzimuwa yakutizamu amaanyi yakuyamba yanga oba zimuwadde tokola ki tomuwa nsobola ntutikka najja mutima mweraliikirivu lolgetuka naye nenjukira nti ndiwe nakawuka fe katonda yatulonda bumalirivu era munyanyi wange ejuma yagikubanga jjiya nga njukira akagaali k'omwana oyo naye nga njikakasa nazimuwadde kuba omukadde yagamba oba zimuwadde ge yagamba oba mayo zimuwadde laki embeera eyo omanyi ekisinga okubuzaabuza abantu kwe kunyumya emboozi olumu ng'emboozi gy'onyumyako b'ojuliza bonna baafu oba nga tewali baabalabalako abawo balamu naye bali wala bino ekitugenda bajja embalala siwa wala nga gwoli wano naye abantu embala buli kanaku bava embalala ne bajja ekampala te ne baddayo buli lunaku nze nja nkuyitirako abantu abe nali nabo wana eno ajjo omubuuza emboozi eno gyenkunyumiza kubanga nze be nali nabo webali nkugambye waliwo Juma wali mu Luti waliwo Shekabuza Ifa wali mu Luti waliwo Amiri wali mu Luti Haji Eliyasi abo nabo webali balamu tebaafa abalala bakyalina baana bato
Nambe eyo tusoke tuveeyoko. Obansoke waidi kenzo wano. Kansoke wa omukulu Ssemujjumanda. Ssemujjumanda nganda Ssemusanyufu. Na abantu ab'ekibogo bemugenda musindika mu Parliament bagenda okubonaabona nabo. Hanaga bagenda bonaabona nabo. According to ye. Ani amugambye nti agenda bonaabona nabo. Anti bano bajja kuba balina. Naye nyini tugenda mujjayo tumuwonye okubonaabona. Obujjukiza. Mwamusimbye kaani. Kanso Musisi. Kanso yagambye. Alina masters in law. Anti yagambye. Anti yadde akyabonaabona nti musindikidde abendo. N'agamba ate bwe mumutaddeko tekimwetagisa na kugenda kunoonya kalulu ajala kukola mu kiseera ky'amuwonge. Okumanya mwamutaddeko munafu. Ajja kiraba nga tumaze olonda. Mwamutaddeko munafu. Otunamala okulonda. Ajja kukyerabirako. Naye ekisinga mu byonna yaleese ebitabo 4 byabadde taleeta alina ebisanja bimeka mu Parliament. Muzi volume. Volume y'ekitabo obunene bwayo eba volume. Kati ebitabo byonna nga oba obigasse volume yabyo ezadde yenkananga wa. Yaleese volume oba 3. Zabadde volume. Zabadde 3 yes. N'akugamba nti volume omwemu ogiraba. Kati bano bagenda bisoma bagenda giragge. Nesimanya bonga tebanagendayo ku volume tezaaliwo bo tebazigira. Kati nkinyagalo nnyonnyolemu. Bana mbadde nga omukulu ye nga Ssemujju mbadde simulabangako ng'atabuse nga ku mintu ng'atabuse. Wali ndooza bajja batabukira mu intervals nti gwe sooka otabuke womala nange ntabuke nange ntabuke. Nze nakirabye kati tinamala bonna nga bakubwayo nga batabuse n'atabuka. Kubanga Luli gundi yatabuka. Nensereko yatabukako. Empuga n'atabuka. Kasibanje n'atabuka. Bwanika n'atabuka. Tegeera. Owetekera kyekugamba bajja batabuka mu stages kati kwe stage gwobo otabuka. Bwe kyatuuse okuleeta bannabitone mu nyiivu mumuleete actually yatidde ndooza kyogera yali ayagala natugamba mubaweereza birebya. Kuba wotuka okugamba omuntu omulamu nti nno n'omuleeta ne volume ziti bino banaabikola batya biki saamutegedde. Ate nga naye tosobola kubuusa kintu kye maaso. Mwami Dayasi, abantu bano omanyi we yayogedde ennyo n'atuuka n'ayogera n'amazima. Twakola akabondo kaffe akalimu Lukwago, akalimu Ssemujju, akalimu Mbidde, akalimu Segona, akalimu Mbuga, akalimu Mwanga Kivumbi, akalimu yakamenyemenyawo. Guno nawadde abajjamu nga bwavaamu Abedi bwani. Kati wamala okamenya mbu nga tulaba abateesa ba Buganda tebaali tebatuukiridde mbwe abaaliwo ebiseera ebyo Bakeni Lukyamizolo olwo waaliwo ba Hussein Kyande mbwe abo baabalaba nga tebatuukiridde nga baswaza Obuganda kale ne basalawo bajje. Tunyewuliriza bye baayogera. Volume oyinza olowooza mbu zaatandikira ku mulembe gwange. Era ndowooza watunulayo yalaba zaabwe zokka. Era ziyaleese 3 tebakamala emyaka 15. Ebyo ebintu byonna byayogerako byakigwako. Nakugamba bwe tuba tuli wano ebintu byayogera byebyekigwagwa ye ng'omuntu simugwe naye byayogera byakigwagwa. Lwaki nkugamba ensonga eyo? Olwaleero toyinza kuddira talenti notera gigeraageranya na bujufu. Okusoma kuba kusoma buli muntu asoma naye ate buli muntu asobola kuyimba. Buli muntu asobola okusoma obwa looya singa aba abwetaaga naye buli muntu asobola kudduka ne waaba ayagala. Tosobola kubeera Ronaldo oba Messi n'oba kyoyagala. Okitegeera kyova olaba Bobi Wine muyimbi talenti
n'olwokuba obwaloya bubeerawo nga bwakusoma obusomi era yobusoma yaddeyo n'abusoma saate Sseggona tasobola kuyimba nebwakola atya taswaga nti kenfunye obwaloya kati kanyimbe tasobola okitegeera naye omuyimbi wamala okuyimba osobola okusoma kuba kyo kibeerawo open kibadde ngawo oli naga talent egifunye kaddeyo akuguledinge genda akuguledinge genda osome adult education bayimbi bangi babikoze kakati kyangu omuyimbi okufuuka looya naye kizibu looya ofuuka omuyimbi ne woba osomye wali bakugamba musomero walina talent kizibu looya okufuuka omuki omuyimbi kati omukuta tulowoozesa nti kyali kyekisembayo okubanga kizibu era nalabye ng'agamba abantu ab'enjawulo nga bagamba nti omwana we n'omuteeka ku weighing scale gundi yakyogera Sseggona yakyogera tujjeko ekya Sseggona tujjeko nekyawalukagga namulaba gweomwana waayagadde abeere looya oba muyimbi kankubuuzeeko dayasi olina looya gwemanyi tizedi esituzedi bagobera nnyo Diamond Platinum tomumanyi huyo looya nkubuuza olina looya gwemanyi tizedi ate amuyimbi waliyo Diamond Platinum waliyo gundi ono era omuwala abeera waliyo bangi bamanyi oyina looya gwemanyi mu Amerika mpozi mukazi wa birangira nti ate ne muna Uganda abayimbi banyi bameka kakati ensi bwetyo bwetambula ate balooya babeera bapakasi b'abayimbi kubanga abayimbi babeera be baboosi abalina zi kampani ezisobola okusasula ku balooya abo ssente ennungi era nabo babatambula ba brandi zaabwe n'okubragging batambula ba bragging nga nze looya wa gundi ngolaba omulimu gwakolawo muki munene ngenda kubuulira mu nsi enyononefu temubaamu kiteredde amateeka bano ge bamaze ebbanga emyaka 15 nga bagabaga era nga basoma volume ezo kayingo ziyambye ekyabantu mu malwaliro mugenzemu eddagala gyetukaaba enguudo bazikoze tukaaba ningi omanyi nti kati enguudo zetulinawo mu ggwanga Mwami Museveni yagenda okujja ng'enguudo enkole zaali ku butundu 3.3 kusiza ku nguudo zetwalinawo kati okimanyi enguudo Museveni zakoze ku nguudo zonna ziri mu ggwanga zakoze emyaka 4 ziri ku bitundu 13%. ziri ogambe zaali meka 3.3 kuze twalinawo yajjira okitegeera kakati mu myaka 4 ziri ku 13% kitegeeza ye aba akozeeko 10%. Aba akozeeko 10 kakati bakolako 10%. Bw'omanyi nti okukola enguudo za Uganda okuba n'amakubo agateredde nga Mwami Museveni yafuga okusiza ku leeti kwakolera ayina okuweebwa emyaka 4 osobola okutereeza nga tewali luguudo lupya lwonna lweyongeddemu nga tewali nga nezino ezonoonese taziddaabiriza emyaka 4 okufuna enguudo ku leeti kwakolera kitwadagisa emyaka bimeka bazuuka bikugamba awunyise okikuleeta kubanga akoledde ku percentage ya 10% mu myaka 4 every after 4 kakati okuweza emyaka 80 yes kati alina okuba
nga buli myaka 4 wetumuwera 10%. Kiregeza kimwetagisa emyaka 4 okukola enguudo zetuyina eziri mu pulaani waba akolera ku leeti eyo. Tegeza watuukira ate ku 50% zasooka zonna zibomose ate alina okuddayo atereeze okitegedde n'emyaka 4 omuwadde mitono ate nga zamala taziddamu ziyinza obutatibwamu bwe bakoze eggulongo lusangamu ekinnya kakati eyo gavumenti gyetukola ki gyetulimu bw'oba tunulidde bamwami Sseggona bano ne bamwami Ssemujju beesoosowaza nti banjawulo dayasi kyabulabe omuntu okwematiza nti nze nsukkiridde mbalaba ne bannaffe abamu betuteesa nabo n'akwata akazinda n'agamba naye kakati ffe nze nga wendi wettabbwa ennyo ekyo kyabulabe okwesukkulumya okwegulumiza Ssemujju atuuka n'okufuna ekirowoozo ekigamba nti ab'ekiro abayamba buyambi bakiikirira era Ssemujju atuuka n'okufuna ekirowoozo ekigamba nti mukira temuli mugezi amusinga kuba yatuuse n'okugamba nti nze n'abanyinonda kibakakatako okunnonda kubanga nze ndimu obutungulu n'ennyaanya ne supu nze ndyo kiwulira gwe mwasindise ajja namukwera mulinyiri bamulangi balangi eti yasembe yabadde akayana nti bamuletedde bayivu ne bamusimbako mulivu yagambye ate muleese mboga kakati akuba kampeyini wuwe alagalo yawe musukkulumu kati aveeyo twalese roya ekirala linda abantu b'okiikirira obuweereza kwawukana n'okusoma ebitabo zivolumu ezo bazisomera mu palamenti ne bayamba ki abantu olwaleero bagamba badde begulumiza nti nze sizinira abantu sisena miceere kati oli yagambye nti tutumu ekisanja ekyokuna ng'agulayo ambyulensi naye nga bannamboze baazigula mu kisooka Derikinyeko agiguza jja Nasola Guinea agiguza tanagendako bano baagala so kutumu ekisanja kyakuna agule ambulance kuba nalabye guni nga bamubuuza nti oyagala kumala bbanga ki mu parliament bali babuuza Sseggona buli nalyo abantu obusobozi bakasa nti bampadde n'obusobozi bwe ne Katonda nga akyamubezezaawo kitegeeza ayagala tufiirako omwana wansi n'amubuuza nga nawe ovaayo tugamba olwana nakyemalira amaze ebbanga ku ntebe nga gwe kennyini nawe owulire toyagala kukita nze kyennawunya bavuluga muyimbi era mbu bo banjawulo naye ate yabambudde enkwe zaabwe zonna netuzitegeera omuyimbi goga nti wanjawulo gy'oli mufukamiro saba kaadi Bobi Wine ye yali badde asaba kaadi mu Basseggona era nga bayina ekibiina ebiri gazeted bye bakola ebirungi ebirambulukufu ebirina amateeka agateredde naye bali eno gye bakolimira kaadi basuula Ssuubi ne basuula DP ne basuula Go Forward ne basuula DP Buloko ne bakuba FDC ekigo nalabye omugundi kati nupu yokka ye yabalemerera anti nalabye kundi nga agamba mbu ekibiina ne kiba awo nga gwe kisanga gwe kiwa kaadi kati yabadde ani ono n'ow'ebitaano bamutegedde abantu yagambye n'olaba nga ekibiina ekimu gwe kisanga gwe kiwa kaadi naye abantu abo ate bwe batawadde kaadi bwe bajje newaffe mubatunuulire mubakume ku mate mubawe omukisa mubawe kaadi mubalonde neŋŋamba ate kati oli mu kuyomba eri gwe basanga bawa ate bwe baganye era telwaki gwobawa oba gwe gosanga si gwowa akati abantu abasinga obungi beekuba engalike mu kumanya mu kwogera nnyo mu busungu mu butamanya kyanjawulo omuntu okubeera omugezi ng'omanya amagezi ge kyanjawulo n'okubeera omugezi nga abantu baba omusajja mugezi
kyanjawulo okuba omugezi nga wemanyi nti oli mugezi, kyanjawulo okuba omugezi ng'ensi ekumanyi nti oli mugezi. Ensi ekumanyi nti oli mugezi. Kati ensi wetandika okugamba nti omusajja oyo mugezi, kitegeeza byova mu ddala ly'amagezi n'ensi ebyera byange ebikola ki. Ensi wetandika okugamba nti omusajja yatulimba bulimi nti mugezi yali musiru, ng'omanya enfaanana yo eri ensi obalabikiranga omugwagwa. Bw'otuuka okugamba nti bagenda mu kibiina noteeka wakati omutamiivu, ne tugamba omwa mubeere ebukiika kkono, omulala mubeere ebukiika ddyo, omwa mubeere mu mberi, omulala mubeere emabega. Bwane bukaati ng'onaddiriza, bwane bukodde eno ng'onaddiriza. Kati abamuyimiriye emabega mu mberi n'ebukiika ddyo n'ebukiika kkono tubajjewo Kagwe era babajjewo. Twakola puroguramu dayasi baali mumbozi wakati nga semenyazi ndowooza kupale namba nali omu yasimu yimirira ngamba gamba nti ajja kukola ekyalo kwe bakisomawo. Era nnyina yambuuza ekibuuzo nti gwe sewo namba emu, kankubuuza ekibuuzo ekiddemu. Segona senga mwami mpuga ajjaawo ne Ssenyonyi najja ng'otudde kati obusukako kawaani. Okijjuka ekibuuzo ekyo nga bakibuuza. Ne mbaga nze nkawa Ssenyonyi ne bambuuza lwaki ne mbaga kuba yeero. Okitegeera? Ne mbagamba kuba yeroopu era nkamuweera mu kitiibwa ekyo. Tagenda kola omusajja mujeyo omusajja omukugu, omusajja kati oyambanyi mateeka ki aga paalamenti. Gwe olwaleero bw'otunuulira Sseggona, bw'otunuulira Mpuga ku ffulo ya paalamenti n'otunuulira ne Ssenyonyi n'oweeyinga n'obateeka ku weighing scale. kuba bwona oli yakola period nnene, ono period etenaba kuggwayo ekyali ntono kuyonja n'oweeyinga n'ogaa nti ani akoze. Ani gw'olabamu omuzinzi? Woddi ya Mukosase Ssenyonyi ebbanga lyagibaako ogateko noono wekiti wagibaddeko kuba bano ebagulumiza tubataddeko bwe babadde bali abalala. Ani gw'olabamu azitowa? Sekona yawooza mbu n'okude tena mulimu gwe mugezi w'olwo tumugamba ssebo wekyamaani wa Kosase omulina. Bwe bamubuuza obudde bunnoopu ate takkiriza nti akubuuza ku wali olabeko nga bangobayo. Otegera kyegamba? Kaakati abo bonna benjogerako babaddeko mu bifo Ssenyonyi wabadde. Ng'ono mbu talina experience bo nga be balina naye gwani gw'olaba eyakola mu kakiiko ako oba akoze ku ffulo ya paalamenti. Ssenyonyi yataganjula Uganda Airlines eddwaliro yali taganjula. Kati Sseggona mbuli ajja atubulire ayise bakansala wayambako ku mulwanyi w'ebikwago. Bwe bibalakidde nga presidential directives bazijje bazitadde ku mmeeza ne bafubuutuka. Kakati bano abasajja baatulimba bulimi nti bati beebikka Kyambuleera, beebikka wanganya okose ekigamba Mbuleera, beebikka beebikka ekikookolo Scarecrow nga kye kibayamba okukangakanga. Babadde mu bukookolo. We babalumbanga nga balina ensobi gye bakoze mu bbanga lye bamaze nga kye bakuddemu nga bagamba tayagala Buganda. Omwami omusajja wa Kabaka gwe yalonda omulamba Katikkiro ng'abagamba nti bafaanaganyeko bano abaagala kaadi. Yagiretera mu layini ya omusajja omukazi wa Mugaana. Olina mubi oli gubi mbadde nkuyamba. Obwezi osaba kaadi bagikumma nze ne kaadi mbadde. Ate era Omuganda agamba mbadde nsaaga nga gw'osaba akummya. Omukolo nga yabeeyambula ne fesi gyakozesa nze kaadi mbadde siyagala. Ng'alinga naye nga wagenda ogisaba nga wegenderera kyate yali tajagala lwaki twajja independent. Kyakuliro yagiramu. Yalize independent kye bagamba ekyali kituufu
ngamba yenga yagira bali banywanyi be anti kyengamba lwaki naye yalabanga nabo bazze mu bya kisiru nnyo tasala wabe yabu kakati kamala kubuulya we walumanga bagamba alumya omusajja wa kabaka bo okolerako emmengo balabanga be basooka okukolera era be basembayo alumya omusajja alumbe kabaka gwe yabala ekitiibwa atuuka n'okugambalaga nti nze n'erinnya lyange eryabula ku kyalo kwenva bampita wa kitiibwa nalabye abaana kunze TV ez'enjawulo nga zigendayo nga zibuuza ku kyalo ekyalo nga si kisanyufu kakati abo ne badda wabbali ne tugezaako obubaka okubajjako kisika ya kuro paka Buganda ebiwe nga Buganda nammwe muleme kukola nsobi zammwe muzifubutuke mu Buganda era n'osigalayo abaali babakwatiriddeko emabega eno nabo ne tubasaawa tugana nabo n'obuzika tubuteme ekiwulira bano basigale mu bbanga tubalaba bulungi yabasaddaakira Ssaabasajja mwebaza okumanya twabaleka mu bbanga nti just balina kisika ya kuro ne ku mikolo egya Buganda yabatandika okubatuuza mu ffumbiro nga ne Katikkiro osooka muweereza kapapula oba n'omubipinga okubalaba babwainye teyabalaba nokola bosooka sekawo nange mbadde saamulabye kalero ono ne mumunenya ate ategeka mukolo nga munywanyi we teyakulaba omukolo gwa Buganda abaali beeyita ab'ebitiibwa batula mu ffumbiro namulaba nga atuuka ku mukolo anaye ensi eno ng'anoonya amukwata ku mukolo tabulaba wadde amukubirako mu bugabi omanya mukulu yeegulumiza nnyo neggumi lye atambula nalyo namulaba nga akola eggume lye ng'atuuse waja naye nga waliyo amuddamu naye olala obutaba batekemu ebifaananyi nga biwerako nali wabbali bali nga ntunula nange nakwata ka vidiyo kange naye waliwo bana yakwata ak'ekitabo awe nasabira ebifaananyi babatekengamu nga biwerako ate ak'ekitabo nga ye wali ebigambo tasoma anonya wali bukatuni awa ebifaananyi nga ekikye kyabuka yali alaba ebifaananyi bali batazimuddayo kikye ate kikyalimu kikyalimu kati bamubala alaba ku bifaananyi ekyabobwayi tekyalimu ekya Katikkiro tekyalimu ekya Mulangira Nakibinge tekyalimu temwalimu ekyamama Naabagereka ekyakabaka kakati ebifaananyi byonna abantu abaali ab'omugaso abo bonna ebifaananyi byakola ki byalimu ekyomulangira Wasajja tekyalimu ab'omugaso bonna byalimu era yabikulanga ng'anoonya kikyo ekyabula nagira atira akatawe naseka malimpo omwana yamuswama atyanga akabikula yali yenoonya nagamba ono amukulu ono akataba akabikulanga nze Budayido yagamba obulamu bifaananyi ndabamu bifaananyi wali bigambo sitululawo oli muyivu yali ateeke akati abasajja ne batowooza kati tumala baleka mu bbanga bokka kati ne tuwalumba bbeeya nnaku kati saawa zino bagenza okujjukira okwebikka bw'akola ekintu teri kuddamu kufubuutuka mbu simanyi kabaka yasiima kabaka mu bantu beyasiima ne bukwaluka kwali n'agamba endongo gy'okubya eyigiriza ennyo abantu ba Buganda nga mwe muli endongo emu ku gye yasiima oluyimba lwe bayita paalamenti yaffe ze zimu ku nnyimba ezamuweesa ekirabo ky'engabo n'amafumu ekiwulira kakati omuntu amala okufuna ekirabo ng'ekyo eky'engabo n'amafumu ne bagamba nti oyo walukaga musime wa kabaka ekitiibwa kiba ku levo y'emu olwokuba bakikuwadde aba takiweza ekyawalukaga kiba kyanjawulo
kiba kya bamuwa certificate ne bamuwa n'engabo n'effumu. Certificate eri kabaka gyagaba ekitiibwa ekyo kisembayo obukulu mu Buganda kyebayita nti ekirabo ky'engabo n'amafumu bwatyo bakiyita. Kakati ekyo bwe bakikuwa Ssaabasajja Kabaka n'akikuwa oba oli mu kunawe era oba osiimiddwa. Bano baakolerako bukolezi Mmengo nga bakola mirimu. Baakolako Mmengo nga bakola ki? Ng'abakozi baawa kyovola bwe tuyita nti ow'ekitiibwa gundi, ow'ekitiibwa gundi, ow'ekitiibwa gundi. Yes, nga ogamba Bungereza okuwa ekyasa kyawukana kubanga obadde okola mu bubiri. Yes. Kati bano baali bakola eri mu mbiri za Ssaabasajja. Baali baweereza. Kaweereza. Era Kabaka yasiima buweereza bwabwe. Nga we yasiima oluyimba lwa Palaso. Mu kusiima buweereza bwabwe okubeera nti baabitiibwa ku lw'okuba abadde bakola mu lukiiko lwa Buganda. Ow'ekitiibwa. Otegedde? Naye ono yasiimibwa si lwa mirimu gy'akolera Mmengo wabula ku lw'emirimu gy'akoledde Obuganda. Kabaka n'agamba nti ono wanjawulo n'amusosowaza. Baleme kubuzaabuza bantu nti mpola okuba balaba Katende obudde nga bukyali ng'alina access ku Mmengo ne bakolerayo mu baali banjawulo eyo. Badde manya. Otegeera mu baali banjawulo tebaali naye ne beetekako kyambuleera ekyo n'eggume n'ekitiibwa ekyemanyi. Wabakubanga n'obafubutula Mmengo n'obagamba ebyo Mmengo nammwe muli mmwe nga bafubutuka bayigira mu Bukatoliki. Nga baga nti alwanyisa Ekereziya. Kyobola Ppookino ew'e Masaka yatuuka n'agamba abantu bafe bateeketeekedde ebbanga ne tumuga mwabateekateeka kukola ki? Tuvunaana oli gwa bubbi owoza mwabateekateeka bbanga. Tumuvunaana gwa bubbi owoza mwabateekateeka ki? Ne tumubuuza mwabateekateeka kukola ki? Akitubuulire. Ppookino bakati yabulirawa? Yagenda okulaba awolereza Kapa mu kadeeya. Alowooza alinamu jjugulu. Alowooza alinamu kamyu. Yagenda oteekayo engalo naye ne kamukwagula. Naye balina Kapa bwe yakwagula. Kati ne wabaayo nga tayagala bayisa mu kamwa. Kapa yakwagula Kapa yakwagula Nseko. Tayagala boogerako. Kakati ensi bwetyo bweyimiridde ku sayidi yaabo naye ffe tugamba tutya eno gye tuli. Abantu mwenna ababadde gye twayitidde n'abasirikale abatayiza mu bifo ebyenjawulo ne ba RDC ndowooza kyekiseera mutegeere amateeka bwe gatambula. Weewaawo omanye ebifo ebibabiwa temubiina mbukugu era temumanyi lwaki mubiina. Yabadde ayagala kugamba nte yaswadde buswazi gwe mbulira omwezi w'embata gw'omanyi naye kwe tolabanga abaliwawo bonna balunzi bange. Nze nnyinira jjajja wange yali alunda zikuuzi embaata zino ennene. Nze embaata nzimanyi Kajansi fisheries. Kati nadda abantu okawe manye embaata ez'amaanyi zigoba n'embwa. Kugamba nange erindi ekulumako olugalo guuzi yazirina ennene ekyeyagali kasotuka ezzana n'ogenda ekyeyagali obooti awo kulawo. Mujjajja wange yalinga azirunda awo ennene enzibu. Kakati mwami kali ono sibayinza busindise kudunda buno obu dada yakagamba nti era nagamba embaata yasonyiwadde busonyiwazi. Omanyi jjukira oli mulamuzi aba ayinamuko otugezo tw'enjawulo naye ate ayagala kugamba nti genda olunde ente genda olunde ente kyebakuwa tokimanyi. wabwe yadde asindika olunda embaata taziina naye ntaziina. Naye embaata kwade kuvuula nnyo. Naye omuntu watuuka ku magezi
ng'amagezi ago gakuwadde gakulunda mbaata ng'ate muntu wo amagezi oba yaliseza gamuswaba nnyo bano abantu abatukuba ne batutta ne batutomera nga bambadde yunifoomu za poliisi balinako n'amayinja tubabalaze ensi tugiraze tubakuta ku makamera tubabawadde ekitegeera naye balaga mbu tebakola ki tebabiraba tebafaayo olwaleero NUP wezze ze mpulya nnyo abantu nga boogera oli n'apaledinga ekibiina kyagamba nti yakoze ekibiina era kya Uganda namba nga kuliko Bwanika muki Muganda kuliko Kasibante kuliko Mpuuga kuliko Mabikke kuliko yanolo kubaja kakofira ku mutwe Mukaaku nga bonna bakuliko Nakabuye bonna bapaledinze nga tekuliko ate okusoka okitegeera be bakulidde ekibiina ekirwana bwe batuukako NUP tuyina omwogezi Soga tuyina secretary general Western tuyina ba vice president ab'enjawulo owa Central owa Western owa Eastern n'owa Northern tuyina activities zonna ez'ekibiina zirimu abantu ab'enjawulo ekiraga nti ekibiina kyaki awo wenyini Bobi Wine bwe yabuuliza nti waliwo abakuba propaganda abali mu kuŋŋamba mbu wenfuuka president buli atali muganda mu Central genda mugoba n'ababuuza kyemugamba nti nyinza okera ku makya ekimwera kyange nekigoba byebogera byakisimu Bobi Wine kuva dda mu njogera ye asi mu njogera ye ebikolwa bye Bobi Wine kuva dda agatta n'abantu buli omu mu ggwanga lye nga talina fuyiza era ekikolaga ekyo nti Bobi Wine wano mu kuyimba mukwasa alina abawala bangi ab'okuwasa Abaganda lwaki yawasa Bobi Wine yalina emikwano mingi gyasobola okumagininga nabo lwaki nubiyanuli ye yali ow'omunda Bobi Wine agatta ebintu bingi kyova olaba buli wagenda yabadde Busoga n'agendako ku bijja ng'alabye abirinako akakwate osega kyegamba kati yeno ensonga gye ngende kugamba ennene ffe twagala dayasi njawo kitegeera olwaleero ng'obuyinza busobola okutambula olaba olwaleero ekikuba Buganda ekikuba Uganda obuyinza kubeera mu region emyaka obuyinza ne butubuteeka mu region 4 bwe tutuuka mu kampeyini zino babagamba temwogeranga ku mawanga ekyo kikyamu ekyakola independence bakuŋŋaanya mawanga independence kwali kwefuga bwefuzi kwali kwefuga kw'amawanga nti Abanyolo Abatoolo Abaganda Abagisu Abakyoli Abakalamojja bakkiriziganyiza bonna okubeera mu Uganda yaki yawamu ne independence bakkiriziganyiza bonna okubeera mu nsi etya bali kimu ngenda kubuulira era kati beetwala okukkiriziganya okwo kwenjogerako kwali tekukoma awo n'obukulembeze bwali bulina okutambula mu regions oba mu buwangwa oba mu nnono oba mu Bwakabaka oba mu obwenjawulo twali tusobola okugamba nti zitambulire mu regions twali tusobola okugamba nti zitambulire mu ggwanga nti Abatole bafugeko n'Abanyankole bafugeko Abakiga bafugeko n'Abaganda bafugeko Abakyoli bafugeko n'Abalango bafugeko okiwulira kakati Abagisu bafugeko n'Abasoga bakoleki twali tusobola kitwala bwe tutyo naye tusobola kitwala in regions ne tugamba nti aba Buganda kabafuge
ate owa Buganda waba afuga togamba nti ate ffe tuli bakooki bonna kikombayiningiraawo nti bwetugenda mu Central Region automatically erimu Buganda bafugeko mu kufugako okwo bamanye nti tuwaayo ekisanja kiba kya myaka emeka n'ekiddako emyaka emeka emyaka 8 tusimbule ngaawo tekikyetaagisa ddamu kwesimbawo mu kisanja ekyo kati bwe tuva e Buganda ate tugenda Busoga nga tusobola okubuka tugenda Acholi tugenda mu Northern Region kati Northern Region neefugayo emyaka 8 kati otuva mu Northern Region ate ne tusala ne tudda mu Western neefugayo emyaka 8 ate awo ne tusala ne tudda oba Eastern neefugayo emyaka 8 mu myaka 4 senga ebitundu byonna bifuzeeko emyaka 8 tufisawo n'emyaka 8 gyali badde giweddeko nti eyasooka senga zzeemu n'afugayo emyaka 8 ng'agenda ku wakubiri nawe twaligambye 10 nti 5 buli kisanja senga era nga bw'okola obubi region eyo kigikakatako okukyusa omuntu anaaba nebateka okupresidenti anaabakola atalagise mu region yaabwe kati nasene region endala nga ziba zasembolinga baasembolinzi region eno gwebeerese nti okusinziira ku ffe we tuli ono gwe tulabamu ffe asobola otutugasa ng'afuga naffe otuyamba region ziri ne zironda ku lwammwe ku region eno emu era region eno emu n'esemba omuntu waayo nti ono yayiseewo ku lwa region ziri naye nga musooka kutuula eno mu seeke yammwe mu neeke ne mugamba nti tuyina Kyagulanyi tuyina Ssennyonyi tuyina Muwanga Kivumbi okusinzira bano be bayiseewo kale ffe tuleese bano kati abantu bali ne bagamba nti akusinzira ku Muwanga Kivumbi ne ku Kyagulanyi Buganda ffe butuwe Kyagulanyi era ne balonda ng'okulonda kutuuse oba byengamba bitegeerekeka nkutegeera ne balonda ng'okulonda kutuuse ne bagamba Kyagulanyi ffe tukoze eki gwetuwadde yajja wadde Central yeefuga naye naffe aba Western naffe aba Northern ne Eastern twakakasizza nti aba Central be baleese ono gwe twalonzeemu yasaanidde otegedde kyegamba so si kubanga oli ayinza okutega gw'otagenderedde naye olina okulondako gwe mugenderedde ne mugaa ku bantu bano abana tugiyeko omu bitegeerekeka era ne bwe tuligenda nga tugenze mu Busoga oba mu Eastern neegamba nti ate tuleese Amongo tuleese ne Maama Kadaga naye nga bamaze kutuula mu lukiiko olwa Eastern nga balina seeka ya Eastern ne batusindikira wano nti bano we bayise mu kakiiko kaffe mukakumunta kati ffe mulabaani era lwobera okulonda kw'eggwanga ffe ne tugamba nti okusira we tulaba wewa mu Eastern mulimu Amongo mulimu Kadaga mulimu ki ne tugamba ffe tulonzeeko oba Kadaga yaba atukwate wa pulezidenti n'akwatamu emyaka 8 n'akwatamu ekisanja ekisooka n'ekisanja ekyokubiri era senga akola bubi ekisanja ekisooka oba ekyokubiri kiba kakiiko kali akaseeka ewaabwe okugamba nti nedda si bino bye twakutuma wadde obadde pulezidenti stepping aside nga olaba South Africa bwesobola okugjako pulezidenti ng'alina kwa pulezidenti bagaa nti yalidde enguzi akakiiko k'ekibiina kamugjeeko obitegedde era n'otutuuka ggulu ne batuwa mu Northern ne baba tuyina Mawu tuyina ani ne tulondako tuyina ne Zedriga ne tukaa kusinza ku Zedriga ono enkola gy'akozeemu bwe tusaanidde okuwa bwe tutuuka mu Western era ne tukola kyekimu tetuyina Besigye
kachiko we oba katudde muntu tuyina muntu ababiri bamala okiwulira mulonde kwabo tuyinako ne Piero yu aba Western badde bakiikire ne bwaba bali babiri bamala kati abantu ne bagamba nti okusiza ku Uganda ennamba kuba no bonna ffe tujjeeko muntu oba Besigye kale tujjeeko muntu tujjeeko Besigye ogenze ne Besigye ngenze ne muntu okitegeera kati akalulu gwange eddamba nga kekasalawo kuba nabo balonda ewaabwe kituufu kekasalawo ani ku abo be baleese asaanidde okukola ki okufuga kyetuyita obwetwaze kuba kugabana buyinza nti twafuna obwetwaze mu ngeri y'okugabana obuyinza obuyinza obulina okutambula mu ziriijonizi ebyo nno bye twagala okusomesa abantu mu NUP nti NUP ng'efuga obuyinza bugenda kutambula mu regions ez'enjawulo awo enkubuuliza nga tukyalina aba presidential aspirants as bwogera eya addressinze eggwanga yali addressing presidential aspirants amateeka gonna gamenyebwa mwagamenye mu ngeri ngenda kubuulira mu kisero ekirimu ennyaanya envunyi nennamuziba ku lusuulu okitegede kyegamba olwaleero tulina okutereeza ebintu bingi naye ekirungi nti bino bikomedi byonna bikasasiro bikomye mwaka guno ogujja egenda kuba gavumenti yaffe nga tugikutte ng'ebirowoozo bino byolaba mpa nja kuba mu woofiisi awamu ngambibwa kusinza ku bukugu bwange awulira kyenkugamba lwaki tutambula tuti tujja tutuuka ffe mu gavumenti yaffe empya omuntu agenda okuba electoral commission agenda kulondebwa bulungi public ng'era alondebwa kusinza ku bisaanyizo public nga teryamuyinako order oba control asinikibwa mu parliament yabetingibwe era egenda kuba eyitibwa independent electoral what so si individual electoral commission ng'olina na order from oyo tumusindise muteeke ku ballot ne babuweddeyo ne bateeka kakati ebyo tejjala kubeera mu gavumenti yaffe omuntu ayitibwa oyo mumaze omuntu ayitibwa CDF ajja kulondebwa nga kusinziira ku bisaanyizo bino ebisomozi so si mwana waana teri muntu ataasoma ajja kubeera minisita waate ow'abaasoma minisita y'abayivu minister of education erimu baprofesa naye simujoga erimu baprofesa n'abalala abagwa mu kategori ez'enjawulo PhD holders bwe bali awo okiwulira abasajja bakulina zi masters whatever era wempulira bano abamu nga baleekaana ono omusajja yasooka okutongoza nti okusoma tekulina makulu awantu awo waliwo eddibu tetukoma ku ekyo twogera ku minisitule esinga okuba n'abakozi abangi minister of education ye minisitule esinga okuba n'abakozi abangi mu ggwanga kubanga ne donation efuna nnene kakati ya sports and education ali awo ajja kubanga nga mukugu waki tujja tuuka tukomyewo bano abaana abakola mu zikampuni za Boeing whatever zibombadi abantu bakomewo wano bafikisinge babeerera ddala mu mulimu gw'ennyonyi
nga bwe bazikulira. Tuleme kuleeta muntu abadde asala butungulu bwe nga talina na buyigirize ntumwadde omulimu gwenyonyi nti mwana wa mulwanyi. Indiri kya mwana wo mulwanyi kintabula. Era bwe tutyo bwe tujja okukola nga tutuse ne ku federations ezo. Abaana batasomeze kubira mu ddiiro nti ndi mwana wa mulwanyi. Kubanga bakizudde gye bawa amangu. Kati gye balina oyitira. Ekitegeera. Kakati nze ng'omuntu nze kyenzikiriza kiri ekintu ekyo. Kiki? Bakubye? Ani akubye? N'ogamba Oluganda? You want mommy? Do you know English? Where is mommy? At home? Where? Where is your home? Where do you stay? You first. Okay, you sit here. We'll finish, then we'll talk to you. Is this your... You know him? Okay, let us finish. We come. Kakati twadde tuli kuki? Tubadde tuli ku abaana basala obutungulu ne mulyoka mubagomulako ebifo ebinene. Nga n'abakoze application mu buyivu bwabwe. Anti obuzibu bwe nalaba nti omuntu bagenda anti amateeka galagira companies okulanga emirimu naye bagenda okulanga nga already ne bebateekawo already bali ku mirimu bakola ebifo ne balyoka babiranga. Nze nakulabako ku mukutu ogumu ng'oli mu kukola nga ndaba alinga akubiriza pulogulaamu akwata lefuti mumudda ku rayiti neŋŋamba neŋŋamba ono kweri gwe baleese mukugu kyakola akimanye. Ate tunulya pulogulaamu neŋŋamba waayi Ninako omu ku bakama bange. Aleesa ayinza okuba bw'atyo bwe bamusomesa. Nina bakama bange. Engeri gye bamusomesaamu. Ninako omu ku bakama bange yakubira esimu ngamba toddamu n'otuula ku katebe. W'amaanyi. Ekituufu kiri nti nali disappointed nnyo. Nze kugambe ninako mukama wange omu w'amaanyi yangamba toddamu n'otuula ku katebe. Era nabitunuulira ne ŋŋamba ne bano kibakola bakimanyi oba nabo kati baleeta mwana waani. Kiwulira. Nendabira ddala nga ekya mwana waani kisse institutions zonna. Buli omu aleeta mwana waani talina wadde ttondo ly'obukugu. Kyekintu kye twawakanako wano mu mboozi mu kati era kyali ku gundi nga bali mutugamba nti gundi mikolo bamuwadde omulimu ne bagamba bannange. Era nebuuzaako omusajja omu aweerera abaana nga omwana we nga yasoma n'afunwa bulungi journalism n'agala kusaba omulimu n'ateeka application n'agala program gy'abadde asabamu omulwadde wa Nicole. Okitegeeza engamba kati kyatuuka n'omu ku baali bakayana nga ntudde naye ku seeti ye kennyini ye yagala n'ogamba wabula baabo leero tugudde mu njuki tugudde mu babbi. Kakati ekyannyamba eyali akayana yaliko nekimutuukako ku pulogulaamu kwennyini nga atudde eyalaga mbaleke bayitewo n'alaba omuvuli naye yennyini yava yagamba neegobye. Wala yava naasa yamugoba. Nkijjukira nawe. Yava yagamba neegobye. Tubajja tuga. Kakati mu gavumenti yaffe tujja tugera ki? Olaba ngenda kubuulira. Abantu abamu abatufuga balowooza lino eggwanga nti family supremacy batukwatibwa kisa. Ekitegeera okutufuga okiwulira. Kakati balabanga n'eggwanga property yaabwe ekirina okubeera kyekyo. Fe olwaleero mu ggwanga wano tulina ebintu bingi bye tutunuulidde naye ekintu kye tulina osinga otutambuza fe mu NUP obuyinza bujja kukyuka. Kati kankubuuze
omugabo gw'abalala gubeera ludda bannansi omugabo gwabwe guliwa nga region emu efubiza emyaka kati omugabo gw'abalala gubawo baba bali mu kyangaala kubanga mu independence nga twegatta ebyo byonna twabirowoozaako ono asooka abeere pulezidenti tujja kufuna bapulezidenti bano era no nsonga nkulu nnyo sagala abantu bagitwalira yitiri region emu ng'efuza emyaka 4 omugabo gw'abasigadde gubaawa ogwa Buganda gubaawa ogwa Eastern gubaawa ogwa Northern gubaawa kyokka ate abafuze emyaka 4 bayagala obuyinza ng'abatafugangako kati awo gy'osangira kye bakozesa political term eri eyitibwa useful idiots ne balondayo abantu abasobola okukulembera bano mu regions endala ne babawaayo obusente ne bafutyanka ku lwabwe ne bafutyanka abantu ku lwabwe ne basobozesa abantu okubalowoozesa mbu bali bafuga bulungi nnyo tekiriwo babega nawe kibadde until of late webitandise stories wesanso president ng'ali mu ggwanga ng'ava mu kitundu aba n'ebintu ebyenjawulo ebigenda mu kitundu omwo era kyekimu bekiganyizaako abalala naye olw'okuba nti twagala obusukuzi obutambula mu regions ez'enjawulo tujja kubanga bamativu nga tumanya nti tukalunde ebisanja bibiri biggweko batemu region yaffe nayo ekitimuke okitegedde okitegedde nga wonookera ku makya n'obuuza omubakawo kiki kyokoze mu kitundu kyaffe era mu demokrasi eyo gwe tugendamu tujja kubanga tetukyalonda muwawa gutya nga bwe tuba tugenda kulonda tuba tumanyi nti okulonda kuno tulonda ba western naye fe okusaba western we tulaba amwami Besigye atusingidde kayaba abeera pulezidenti w'eggwanga kuba olina okulaga ebintu ebikukunavu ebigenda okugasa ekitundu kyammwe wamu n'okugasa Uganda eyawamu n'ebitundu ebirala nga mubifunamu era olw'okuba abantu bajja kulonda banga bamanyi bamalako bbanga eryo bwe kino bakyetaagisa kolero lya mmwanyi bajja diteeka wakati wa Buganda na Bugisu bonna basobole okukolera awo emirimu gyabwe emmwanyi zifulume so tebajja diteeka ntunga mukulu okwayagalizako omuntu omu kakali anaabayagala ekyamata ekyuma ekyo tomatikale bajja kiteeka nebagaa bakitadde mu neekongolero bwe tukizimbye okitegeera kitegeeza amata gonna agakuŋŋaana eri nga gajja nebagaa twakizimbye lya ntonde oba twakizimbye awo kiruhuura awo mu neekongolero omwo oba bavudde kako oba kazo bonna naye toyinza kudya kyuma kyamata n'ogamba okizimbye Busoga kale ekyebikajjo n'okizimba e Masaka okitegeera not wasted misallocation of resources ebikajjo birimu Eastern ate ekyuma kyabyo kitadde mu Western bagita misallocation of resources kati ekyamata n'okiteeka e Busoga naye ng'okimanyi abantu bagira amata bali Western gye basinga tujja kukola ebintu buli omu ng'abikola region ng'efunamu kati olwaka ne pulezidenti anaaba aliko ajja kuba amanyi nti nja kuvaako n'owa Buganda akwate so nina okukola ewaffe ajja kuba akola ewaabwe ng'akola ne Buganda ng'akola ne mu Eastern ng'akola ne mu Northern kuba wonna akimanyi ajja kuvaawo na bali bakole ki bakwatemu oba okola ebintu ng'obibalansinga banna ekyo kituufu kaakati nambeemu njagala kati ninyo ndooza mu ddakiika nga tuwindinga apo waliwo eyabadde omuyimbi mbadde saagala nnyo but alina ekintu kyeyayogedde yabadde ayaamu wanga twayitamani bya pulezidenti kubako n'omukyalo omulala eyagambye okijja kitya nti etaasi oli w'amaanyi oli pulezidenti wa Nuupu ogenda n'ofuka mu yabadde ava mu pulezidenti waffe kufuka omukazi yawutta mbuweereddewe
okuwuta kyeki kyotegeeza omuntu owuta ye muntu olaba ekikyamu nga tasobola kukigamba nti kikyamu kitegeeza aba yawutta wuta lumonde ne lumonde omuwutta asigala mu kikata kituufu naye nga n'omulamu waali naye aba ali unwanted ekyolya twali tulina kitumwetaaza omuwutta omukazi oyo yajjako ebiseera ebyo n'ayogera ku bukola bwa pulezidenti ng'agamba nti sente za PDM n'ezaki abakukunavu mu NRM bokka be bazibba era bo tebaafuna wadde nakuba enduulu nyina netugamba era pulezidenti agamba netumulaba ebiseera ebyo nga bagira kadaaga era nakkiriza nti bamubbye okitegeera dakiika y'emu gwe tulaba ng'akutte ekifaananyi kya pulezidenti we twasalidde eri ebbali bwetti mu kasooli ne tukuukira mu miti gya kalituusi okuwa ku kkubo n'agamba nti lwaki tatambula na kidomola mbu n'apamanga mu nsiko nalabye omukazi asembayo okuba omusiru kyokka noweewuunye ng'oyo omukazi gwolaba alina n'abaana bazaala era nabo batula wabbali ne bagamba nti we maama wa muntu kituufu ate bagamba ne muddungu enkuba etonnya kana te bagambye omusiru omuntu okuspreadinga that stupidity of highest order ng'agenda asaasaanya obugwagwa bwe ku mikutu mu bukulu bwe obwenkanidde awo nzikiriza nti simanyi kigambo kirungi kyakozesa naye oba kigambo ki omanyi abaganda balina olugero luga nti si musiru akola atya okubaita omusiru kubaita omusiru omufungula ndiga omusiru omufungula ndiga okiwulira kakati musiru afungula ndiga aba obusiru bwe buba kali akapima abasiru nga kakutuse kaguddeyo kakati omukyalo oyo kubanga yayogedde ebintu nemutunuulira emyaka gye nentunuulira ekintu kyayogera ng'alinga agamba nti ye nga naye nategeera bulungi kuba ffe wetutambudde wonna dayasi tutambulira ku vidiyo zijja zitugoberera era kikyokulwanyisa kituyina President Kyagulanyi asobola okuva mu konveni ng'akangande wali mu nsiko musiru batuziyiza mu kkubo ne tusalira ebbali wetwatuse maaso netulinnya akati naye omukazi mugwagwa tategeera era nze newunyiza nnyo amagezi ate ono abadde agamba muno munga amwagala kutwala bukulembeze ng'olunaku zino gundi zibalemewa akwate babakuba tiyagaasi yabadde abayambako oyo nno nomunywanyi wo wamufatirako nomufatirako ani yagabi diripazi yabadde naga yabadde ayamutala w'ebifaananyi byamu nno munywanyi kitegeeza okwogera NRM wamufatira nako kitegeeza okwagira NRM gwe muntu n'omulaba ng'ategeera kasita agamba nti muwagizi wa NRM amagezi gagendera tekitegeeza okwagira NRM kitegeeza kwesiruwaza kubanga eri ewaabwe amagezi tegakola bakolera mu kwesiruwaza yensonga lwaki oyinza okuwulira omuntu nga n'owulira reasoning ye nga tanagenda mu NRM n'omusanga ng'agiyingidde n'ogiwulira kyova olaba abasinga obungi aboogezi baayo ayogera ebigambo 2-3 nga yewemudde dda reasoning tebaba tebakyagiyiga yafumuuka Kenzo ekyamugoba eno ekisooka yagambye omukulu tumuwe ekisanja emyaka 5 asobole okutereeza ebiri mu manifesto eyasooka eyokutaano ey'omukaaga ey'omusanvu oba ey'omunaana Kenzo y'omu n'agamba byemumugamba mbu n'atabuddeko mu mawanga nzigala amawanga si ye Uganda bali bye balina Uganda byena tebabirina n'agamba omusajja yaleeta natural resources bali bazirina ngaki
abantu kimanyi nti abasajja movement abajinyikidde obulungi ayinza nogaa nti Museveni wavaako omusana tegwaka. Tuno bwe yatugamba mbuoli mulamu lwa nsonga. Omanyi nti omuntu ayinza n'okugamba nti senga si Museveni senga tassa. Era lekezo yagambye nti no era si Museveni alya because Museveni afu. Era nti singa kaliko omanyi nti abantu beerabira nti ensi eriku automatic. Ate mwagala bawakanya. Anti ngenda kumubuulyako bwana Dance. W'olabira omuntu ng'amagezi ge gaguliddwa aba n'ebintu bingi bye yaliyogeddeko ebituufu n'abiyitako, naye ng'ekimulakidde mu matama ogaana obyogerako kugaaya ng'ala nti alina wakyusiza luba amatama agaki. Abantu balowooza naddala abo abantu abagenda President Museveni nga baagala yozi budget nti olina kwogera bimuwaana byokka okuwa budget. Ekyo kikyamu. Ate omuntu asobola okujja n'akujjonkera ekyo kikyamu. Museveni agabira bagezi era buli w'omulaga nti ebiseera ebisinga obungi obasaidiyo togivaako talina kyakwekaliza. Olina okukubamu ttooki mu bintu ebiganye naawe n'olaga ebireme President n'afuna idea nti olina ky'osobola okugattawo. Naye bwe buli wogamba nti bino yes atandika okwebuuza ajja nakyo ekipya nga tekikola kiriwo. Abantu bayiga obutabeera yes man. Naye kasita ofuuka yes man bw'ogamba otya myaka 4 nti President bamuwe ekisanja atereeze byateeka mu manifesto kiba kya busiru ekisembayo kale ate manifesto omulundi guno namuwekiddako atereeze ate yaguli olwo tuba tumwongerayo continuously. Bw'obanga y'ensonga gy'owa eweesa President ekisanja nga ate yatugamba agenda bikolera mu kisanja kiri ate gwe tugamba nti tumuwe atereeze ebyekisanja ky'emabega abitereereze mu kipya. Kitegeeza kiri teyakola tewali na nsonga kitumwongera. Okitegedde? Kakali mwe mwennyini mumukuba ebisubaali nga mulowooza mumuwagira. Ffe twakizudde ddala teyakola. Bwana Kifali era n'awa n'ensonga lwaki teyajja kuyambako muyimbi munne. Era nawo ensonga ze zabadde bbiri. Ekisooka mwali mwagala yenyigebwa kuba yali ayagala kubeerawo mukuba. Yali ayagala kubeerawo kuba mukulu ng'akulira ki? Kuba lyawambulire gwe yali asobola okujja wakulirewo. Twali mwadde obwogezi bw'ekibiina asinga Ssenyonyi asinga Mufumbiro. Twali mwadde basekretary general asinga Lubongoya. Twali mwadde ba president alina obwogezi obusinga obwa Kyagulanyi. Alina obwogezi obusinga obwa Kyagulanyi mu ggwanga. Kakati nga era amuka yekka oba baana badde towulira lulimi lwe abaana bantabutti babaddeko kinkubalinga babalookizi. Yeah, but